aba abasajja kyenjagala era okutukuutira gravity nkubulire aba abasajja batemu ewuwo you cannot even afford a scar of $5,000 omwezi bwosula nembwa enzungu tosobola girabirira wakawula gravity byalimu kati waliwo abamu balidde omupiira balina akasente ke bagenda okujjayo yanfiriza sente zigenda mu milioni 10 gravity sobola kumwagala era kyenjagala nkujjukiza ovuga Range Rover naye bujja kukyako ng'ovuga Spacio old model okwepicha togenda kuyimbira baana baffe batandise kusoma kuli ku generation ey'abasiru abamu gwe boyimbira ne nnyina ate njagala nsaba nnyo nnyina video eno agirabe ayongere okubuulirira mutabani we Emighty Salongo Lubowa ndina omukulu Nobat Events Uncle Fangoni eyali alwanyisa Fangoni ne TikTok naye ng'ate byonna byali alwanyisa essaawa eno bali butoola Nobat Events nkwaniriza sooka otubuuzeeko abalabi abalungi Nobat Events oba Nobat Twizire promoter ate ndi all rounder ndi businessman ndi munabyabufuzi ogutali musango sizo no webaya byabufuzi era nba munabyabufuzi ngera mafia bwabeera mafia bukane atambula n'ekigenda man of all seasons enga sanje mwe bali kunchazaako ali nenebazo mukulu Dr. Sebo ye bali kola ready yene nganzi Dr. kati tukubanja TV tuli yadde tuli mulimu gwe gumwera federation yemwe aba promoters ne nache mwegombako kimu ulenzikira ulempulira story eje banyumya nti yatandika atunda soda mu bivulu ali ku level ejaliko nga mu bivulu byali atundira mu soda waliwo promoter yaliwo mwami Lusonjogo ngolwaleero ate yamusabe ekyemisana eno kikwewunyisa abantu babuli bamanyi bwoyogerako Lusonjogo bamumanyi bonna kikofiira akola enkuuka n'afuna $4 million wiki neitawo emu nga talina amafuta gamutambuza twali atamumanyi Nobat awo wenyini wetugenda otandikira of course ABTEX yavuddeyo n'akola post etambudde nnyo nga asekerera family gy'ovaamu nga kojja nti baali bamaanyi ng'ensi batya naye kati baliwa ate eyo post erina kubeera ku ABTEX ye yali luddawo omusajja n'oba nga watandika okutegeka ebivulu ku biseera bya Paulo Kafeero omanyi nti Paulo Kafeero yagenda okufa nga akyabanja in fact ebirwadde ebyatta eby'omutima ebyatta Kafeero byava ku musajja oyo kubanga yamuluma sente ze oyo kati mwina kye mutamanyi abalabi kambajjukize generation esinga temwaliwo ABTEX ye promoter ye kali na record yategekako ekivulu ennakivubo line ne zisimba ne zijja paka Kibuye ku roundabout ne zikwata ku Entebbe Road nga bonna bayingira na nga bali mu kuyingira na kivubo mu kisaawe shonga yani nga yiye nga bayimbi ki bategese Paulo Kafeero ne Sebatta lubali bagenda okuyimba abamu ku stage kati oyo goli mu kunyumyako ku saawa zino atalina na wasula talina wasula ABTEX kakati n'abatulaba abalungi ABTEX njagala nchallenging atera okugenda ku TikTok enaku zino mulaba agende ku TikTok live ngali mudire uwe wakakale nga atudde mu ntebe nga siza hotel basiza motoka nga tunekati ntuzirengerako zeube waka mudiro anko ABTEX andoza live eddako gikole ngoli mu makago na yebo omugambo gikole ayinaja omusajja omukulu kweje emyaka oli mu tade age nokolera video mu buliri nga webise suka kubanga ne roji ziba no buliri wado chimanyi wali roji taina buliri teriyo eyo video yo buliri nalingira biko ngali mu buliri yebise piro ali ku piro yebise suka muno bwati ngali mu nkofira out yali nayo video najirabake ne mugambe mudire we waka nga ka TV eri wali ne we naba 32 inch tizoke ne mwe ruba wakati inspiration kije mufuna ku musajja ngoyo kati goyogere ku alien skin ina address alien skin gondi ABTEX asangibwawo ntera musanga mu motoka ye oba mu hoteli so yavuddeyo n'agamba nti alien skin yagwa kati alien skin yakoledde emyaka ebiri teginaba nakubeera kulungi ebiri ayina ekitebi ku myaka gyofiiridde nako sente z'abasajja okuva mu gavumenti oyo omusajja sente zafunye mu gavumenti era atuse ku level y'okusambisa President Museveni akapiira noba nga talina ofisi yakakadde kamu buli mwezi ate ofisi za layisi manyi nti ofisi renti ya $55 buli mwezi ABTEX oyogedde ku bayimbi be yakabba babbya abangi nti yavirako n'okufa kwa Paulo Kafeero bonna Basebata bamwettotola bachansi na Lubega gendo babuzi bwe bali awo generation kabere bana abaliwo olwaleero
tewali bamukolera era bamukolera ku bivulu ebyo simanya Buganda kubanga omuyimbi omuganda nga Palaso yeetaaga kabaka we n'obwakabaka Esegeera kati gwe muganda jangu oyimbireko abantu ba kabaka ajja with passion naye nga tagize kuyimba lwaki lwa promota era namulaba nje jemberako simanya ng'omuyimbi gwe yali yawabya ffe twamukwatako kati yagenda kuyimba enkuuka ng'ate already kabaka yali amufudde n'essa gwe wagamba kabaka amufuula essa ekikulaga nti already demand ya Palaso ye yaliwo ey'okuyimba mu nkuuka Segedde so ABTEX mu bufunze tali ku level ABTEX nkubulya toyina moral authority yonna wadde okusonga mu alien skin olugalo wadde kannasibooti toyina alina moral authority kubanga naye kitundu ku ndongo y'eggwanga Uganda anti kati awo wava ensobi mwe kyemutategeera tayina authority endongo ya Uganda noba ng'otegese emyaka gy'otegese gyonna era nze kyola neebaza nnyo mwami Balamu emyaka omusajja oyo gy'ategese okimanyi talina wadde katebe ka plastic kapangisibwa mu ndongo kati ndongo kiregase kigyayina mu ndongo ABTEX singa mukama akujjululira enkya kiki ogenda okuleka mu ndongo alina YouTube channel ati ozowulira YouTube channel nga netengetenga alina YouTube channel ne Chalisi wa Asia naye alina YouTube channel ABTEX avuga emmotoka ey'omungereza Crown badde manyi ogenda muwayiza Crown iri ku namba ki enamba sijijjukira naye nga mmanyi nti kitiibwa kya mungereza alina ssente yamanyi ebyemmotoka ze byavuga kasaavuga Crown ye nawe ogimanyi miliyoni ze 7 ng'asasoddeko 3 za looni kati ebyo sibigendamu naye gwe bw'omuyita nti legend mu ndongo atya alina wadde ka studio akalimu huufa 3 ke yali ataddewo ategese ebivulu okuva eri mu 1900 nekigasaani nekimugasa ye nekigatta ne ku naye kenyini kiremedde omugasa talina gwasula talina kigeze kitu kimugasizza Amafina ali agenda mutwalawo yali ayonyonya bunoonya konteri na kunoonya ndowooza bw'ayinza kubbirako se tewabiwulidde byasenga kulana byayogedde ku BAJJO kati yenkola yaabwe n'afuna ekikazi ekirina ssente neyefuula nti akyagala kumba ayagala kukibba kati byavuddeyo kusenga kulanama yaleese Bwiino wa BAJJO yabye omukazi wanne ensabye miliyoni 45 ni bakazi mu abagaba ssente ezo ennyingi bwe mutu ku bantu nga bano abatadde ng'alina kannasibwe kati n'obukomole njagala otulageeko bwereere watugambye ogenda kuloga BAJJO kubanga BAJJO yakakasiza nti tomanyi kulogera toli mulogo kati baako kyokola tulabe ajja kwetondere BAJJO mutambuze emuko nga talina saati nampale mu Kampala wano senga kulanama nkusabye ze Nobat events nze nja kuwa emirimu nze ndi musajja akkiriza mu Katonda naye wona amutambuza nga tayambadde saati mu Kampala emirimu ejango ojja gifuna oyagala BAJJO bamutambuze bamutambuzeeko nga tayambadde saati mu Kampala olowooza ayinza kufaanana abeere kale tomugyamu mpale kulaga bwereere naye abeere mu bokisa ng'ali ku makindi ekunaakunumba ajje tumulabeko makindi atambule nga batukwira ku jjambo tomusuula ddaluuli liri lyakulemwa kusala kkubo asigale ng'alimu akategera ng'asobola okusala ekkubo naye nga mukyafu tanaaba yesala gye nkusabira senga kulannamu kati munaye ate oba yagambye tomanyi kuloga ate nawe n'ogamba ogenda mumuloga naye ndaba ennaku zigenda ekyokuloga kyetaagisa bbanga ki oyagala kiki oyagala onoonya nkwaso ye tukuleetere engoye ze oba ozoba zimufunira omanyi mulogi gyatera okukyamira BAJJO ye talinga ate ABTEX BAJJO ategeeramu ate ne sente zaafuna mu gavumenti alina kyakolakolamu kumanyi nabagamba bo nabo ba state agents sente bazijja mu gavumenti be basinga okufuna mu gavumenti ate munaye ffe bwe mulowooza nti tukolagana ne gavumenti ate ffe tuli bubi nnyo tetwali kye tujja mu gavumenti ozi waŋŋamba otya NRM yaffe eno gy'olaba kati olaba ebyo gravity byalimu kati waliwo abamu balidde omupiira balina akasente ke bagenda okugjayo miliyoni nga mmeka emiliyoni nga bagenda okugjayo emiliyoni nga 5 ku kawumbi ezimu nategeddeko zigenda kufuluma leero lwakumeka enkya ku lwokutaano waliwo ezifuluma omupiira sente balina mupiira gwe babala zisente zewaludde simanyanga bye yatandika simanyanga ayagala kuzimba ddwaliro simanya Bobi Wine atuwa ettaka ne bamupangirawo mangu najja nayogera naye n'otuuka mu maaso ga pulezidenti noyogera ebintu ebyekitumbavu ebyekisiru ne pulezidenti nakkiriza ate yakkiriza naye kyolina otegeera nti gavumenti pulezidenti Museveni agifuga n'abalala bangi kati waliwo abalala bamufugirako kati bali balina omuleeta mu maaso ga pulezidenti ayogere nosensi w'oyo bali bajja kulaga akatambi waabali mwana yalituuka ne mu maaso ga pulezidenti ensonga pulezidenti yakola ki
kati wabeerawo ebitongole ebyenjawulo ebibeera ne budgets za ssente ezo kabeere bingi kakati mangu ddala nafuna ettaka eritali lirye kubanga ne nanyini ttaka mukyala eyaddiringa ne Ericom naye bona obwo obuzannyi babukola kubba ssente naye mmwe bantu mwabenaale muntu bakakasa ekintu kino ssente muzze mu kuziwa abantu bano bwe bati bawumba tutu bagravity omutujju olwokuba ayimba okwepica abaana bakolera NRM wane Kampala tulina bafulaga beeraza abagenda mu bitaano baba ne babakone kye babasuubiza paka General Loiso n'abapangira poliisi ne basibirewa Entebbe ssente muddamu kuziwa abantu nga bano ba gravity kati gravity impact kijayina ku government yenu era magezi era ategeera kikirwa kyategeera kyoyinza okugamba nti is an influencer is a mobilizer how can gravity mobilize people for you NRM naye ababawagira bakadde bali wansi babona abaana baba anyway lukatuleme bigenda munnyo naye byonna gravity byakola bya kifere bya bulimba tebiriyo n'eddwaliro terigenda kuzimbibwa gwogenda teri kuzimba eddwaliro nga ne plot bagambye siyo plot etali ya chapa eggulo nabadde nnengera mawulire ku parliament session waliwo MP wekazo Dan Kidega oba Dan Kidega I think Dan Kimosho honorable Dan Kimosho yavuddeyo n'agamba government yakwata ssente zizimbe seed school ekazo owulira naye olw'okubeera essomero baagala okuzimba ettaka teririna kyapa ssente baazikomyawo kyeyabadde asaba parliament ne speaker Tayebwa bayambeko ssente zigende zizimbe honorable prime minister Nabbanja n'avaayo n'agamba nti government yeewala okuba nti yakolanga yaweerezanga ssente zizimbe ebintu malwaliro machachi biki amasomero ne bitwalibwa abantu nga bagamba bannanyini mataka kakati gogenda kuzimba otya eddwaliro ng'oli mu kuwa gravity ssente azimbe eddwaliro eBusaabala ne ku ploti etaliiye ate nga talina kyapa kyayo nga ne ekyapa kya Buganda Land Board manyi waliwo okusirwaza abantu kwekutuuka ne kukoma abantu ne beekyawa osegeera ebyo byekisiru ebyo abagenda ne mubbirabirako obusente omutali nga mukozesa bano abajingajinga bano ba gravity omutujju mujja kunoonya gravity simanya gravity omutujju mujja kutuuka munoonya ba mobilizers nga temubalaba kubanga onaayimbira bazze ne waliwo ababaleetera abantu mu kisaawe nga mugenda kwogera nabo ba mobilizers abantu beenale abantu abasinga tetuli basanyufu gravity omulumba muntu ku buntu nti mulina empalana wakati wo naye kyekikogeza bino byonna kubanga yakujjako ekivvulu kiyanziyako kivvulu yali agala kunziba era ne banziba nanfiiriza ssente zeyanfiiriza ekyo nkikkiriza naye tasobola kusigala ngaera ffe tulowooza nti ye aweebwe ssente mu bintu ebyekisiru ye byasigala akola yanfiiriza ssente zigenda mu miliyoni 10 gravity sobola kumwagala era nina essaala embi gye nsinga okumusabira naye lwakuba tenatuukirira okubuulira amazima nga ndi mu kamera omusabira ki osegeera gravity yanzitira ssente zigenda mu miliyoni 10 n'amala n'ambuuza ekibuuzo manyi bino oba otegeka concert waliwo kye bayita activations si bwe kiri concert yagenzyako tubulayo omwaka gumu mwezi gumu nali nkoze activations almost zimazewo miliyoni zinga 5-7 tusimbudde olira okimanyi okujja obuzimu bbaala nga boolaba ku climax emakindi activations ne tiimu y'abaana na biki ovaawo spends millions wakati we 2-3 okimanyi olina okwambaza abantu olina okugula omwenge olina okugula ba DJ ba MC bakuba ennyimba z'omuyimbi embwa y'omukazi omanyi kye yagamba yaŋŋamba mbu kale no oŋŋamba otya mbu wagenda nga mu mabbaala mbuno ng'opromoting concert can you imagine gravity kati omutumbaavu y'omu era gye yazanyire ku katemba ku bantu era n'abeenaalemu baffe bannaffe bave bamukwate ku mukono bamutwala bamuwe ssente zaaki esegeeza bino byonna gravity byakola ali mu kabadi kanoonya ssente ku bantu butereevu principal yeesibako mwesi yavuddeyo ate abamukozesa bano beenaalemu ate n'avaayo mu kamera yeewana mbu mugagga avuga Range Rover mind you gravity kituufu oyinza okuba nga ovuga Range Rover naye waliwo abavuga emmotoka nga za bullet proof Range Rover gyovuga sigosoosa okugivuga ate togenda givuga lubeerera era kyenjagala nkujjukiza ovuga Range Rover naye bujja kukyako ng'ovuga Sipasio old model nakyo kikyasoboka kubanga tubalabyeko ab'amaanyi bwe batyo nga bayimbi ng'olina gestation period
oinako banga lyogenda okukoma my friend okwepicha togenda kuyimbira baana baffe batandise kusoma kuli ku generation y'abasiru abamu boli boyimbira naye gestation period bwe naggwako gravity ojja kukiwulira gravity ayimbira baki ayina abasirusiru ye bayimbira kitegeera so n'olw'ensonga eyo lekera okugenda ngo amanyiira abantu avuma abantu agamba gwebiri kumi mbu buli ampalana yenna nze ntambulira mu Range Rover kati Range Rover nga toyina na kadi yaayo enkya baginona nfuna kati gwe kyamaanyi kyekyo kyenjagala nkujjukize by the way byosinikira ebinnyo ku bantu kati nga Bobi Wine ate abantu njagala mufuna ekyo okuyiga Bobi Wine si buli omuntu alina okumugasanyimirako n'okumusinikirako ebinnyo nze ndiwe naale munzikiriza ne siri ku level yaku counterlinga Bobi Wine bwe banga mu 2021 nesimba okuwa kalansala bwero sesiri sinatuuka ku level yaku kusimanya nga Bobi Wine akozebwa ati nedda kimale eyo nti weesimbawo ku level ya nesimbawo ku yes ne bakola ki ne bampangula ku nuupu wano mu Kampala okay nze nina moloso okwogera ku byobufuzi naye ate kyenjala okujjukiza abantu siri ku level kasukusabaze ninza okuba nga level ntandise ogituukako oba ogirengera ayogera ku Bobi Wine okay naye ate era nina kumwogerako kitono si kumukolerako katembo oyo gwe yamukoleddeko kati nkukujjukiza gravity ovuga Range Rover Bobi Wine avuga motoka kikaaki bulletproof ti bebe kula avuga bulletproof tika onfuna bulungi birina enjawulo gravity njagala oddemu obwongo otegeera amagezi ate kankusomese ne kino okuba kino njagala nkuyambye yadde sikwagala gravity njagala nkubuulire abantu Bobi Wine njagala nakyo nkikusomesa nkikubuulire gavumenti yene eriko NRM eyina bwekolagana ne Bobi Wine eyinza okuba nga tekolagana naye direct ne waliwo abafuna mu existence ya Bobi Wine okuba kyali nga bali mu gavumenti eno ekola ki nkiddamu gavumenti eno eyinamu abakolagana ne Bobi Wine mu NRM mu NRM oba gavumenti eno eriko waliwo abafunamu ng'ate bwe bafunire nnyo bafunira mu existence ya Bobi Wine okuba ow'amaanyi ng'ojja kugenda weewaane mbu Bobi Wine mbu oli mu munafuya kumbe oyina bw'oyira omugaati ate weebali nga b'amaanyi mu ggwanga wano balina patro mu maaso n'emabega nfuna Bobi Wine ku level gy'aliko waba atambulira mu bulletproof tika tatambulangako ng'atambula na mmotoka emu atambula ne convoy ya mmotoka 3-4 njagala kati oyo gravity mmuzeemu amagezi mu mutwe kati gwe soko tegere golumba nze nsobola okulumba ABTEX kubanga ABTEX ali mu kikrowuni kyatambula bwomu musobola tusobola okucounterlinga naye gwe gravity Bobi Wine omusobolawo kabere bebukulu tomusobola Eddie Kenzo omulaba ayina omwosobola okwogera ku Bobi Wine bwe Eddie Kenzo atambulira mmotoka ya bukadde 8 atambula ne convoy ya mmotoka 4 ate bonna bakulembeze uli atambulira mmotoka convoy ya mmotoka 4-5 ofuna bulungi gravity oyo ku bukopi bwayina n'obuyala bwayina tasobola kutambula na babawunsa 3 mumanyi bulungi nnyo gravity wanywa ku buugi mu office yange obuugi ne kutukuwa obuugi bw'abakadama mu office yange be natwalanga ebweru oyo gravity kati mumanyi nnyo you cannot keep living that fake life mulungu kujja no manyira and mind you let me tell you Bobi Wine is a president of people wabanga yafuna obukadde 3 oyo president w'abantu nga bwe tulina president waffe president Museveni nga bwe Nobat president wa DP ayina abantu abakola ki abamugoberera so kati genda mpola gravity kyenjagala okubuulira abaana bo bakyali bato onfuna bulungi kiteeberezebwa abamu ku baavaayo ne batemula ichuli bamutemula lwa bigambo bye yali ayogera ng'alinga alemesa abafuna mulimu abafuna sente olw'okubeerawo kwa Bobi Wine ekintu ekyo njagala mukasalemu mukamuwe bulungi akategeere era singa Bobi Wine avaawo enkya naaba nga takyali w'amaanyi bagenda kudda mu kyalo balimi kati tebasobola kukkiriza abo abasajja kyenjagala era okutukuutira gravity nkubuulire abo abasajja batemu baafaafadde emitima batemu batta batugumbula baloga ne gravity ayina eggaali ennaku zi gwe ekyenjogerako kiri ku level ya gravity kinanti kati ndi mu kwogera ku Bobi Wine ne existence ye
Kisuse ku gravity kati ndi mukusomesa gravity mu lecture nga masters holder bwabeera abasajja abalya sente kategori za njawulo waliwo abali mu government n'abatali mu government waliwo abafuna sente okuva mu buyambi bw'abazungu bayitirivu gravity ndi mukusomesa gwe musungu muwumba tutugwe kubanga totegeera bino tewali agenda bbe kugamba nze mu butakwagala kambi kusomesa obitegeera ewo woli you cannot even afford a skali of emitwalo 5 omwezi bwosula nembwa enzungu tosobola girabirira waka wuwo kubanga embwa yesooka okuwa security esooka ewaka singa waba wagudde mu kikomere esobola okukola ki kati embwa enzungu ennungi eri eggulu akakadde olunaku ebeera ne budget yakulya esinga omuntu wadde okimanyi gravity talina mbwa enzungu gyasobola kulabirira erya bwetyo kati adda ku bantu abalumbagana bali kiraasi eyo omanyi waliwo kyosobola okwogerako nekiggwa naye n'okibeerako buli kaseera gravity alina amakeebu Busabala amanene era amalungi agakaby'omu ku bayimbi abasinga okuba n'amakabayiza byenjogedde bigambo bitukuvu bikomyawo ku gravity bikomyawo naye wanaaba mugezi ne nnyina ate njagala nsaba nnyo nnyina vidiyo eno agirabe ayongere okubuulirira mutabani we waliwo abantu balina okwesonyiwa n'abavaako mubalina okwesonyiwa anti politics tomuzanyirako okimanyi lubowa kino n'abatulaba nakyo njagala nkibabuulire era nkibabuuzeemu abatulaba abalungi mukimanyi nti singa tewabeerawo opposition mu ggwanga eyo teba gavumenti ekitegeeza nti Bobi Wine gavumenti eno eyagala naye abeerewo nkomyawo